Come set a give a service, a better service, and say Lubaga is clean, whereby we have garbage from the community and be able to have the people of the communities, mobilizing them for financial activities, skilling our youth, also and mobilizing youth to be skilled and also to get education like sponsorships, bursaries from Bears Foundation. They have been able to get about 500 children have been able to get bursaries from Maski, and they have been able to get educated. Ebyobuvunanyizibwa omuli ekya meeya n'ekyabaka ba paalamenti ababiri. Era nasalawo okwesimba ku kya meeya okuggyayo ebitundu ebibiri ebikola eggombolola y'omukulu w'ekibuga etuyita Lubaga. Ebizibu bya bannalubaga enkuyanja tebirinaako muntu abadde abyogerera kati okumala emyaka 5. Ebimu ku bizibu ebyo ebingi be bantu okubinikibwa emisolo egy'ejjingirizi mu ngeri etamatiza. Abasasula property rates, emisolo egy'amayumba, bannamwandu abakadde, abavubuka abalina bukiyosiki obutono, abalina obuduuka obutono, ababinikiddwako emisolo egy'ejjingirizi. Emyaka 5 tebalina asobola kuboogerera na kulaba bute basobola kuvonoka bizibu ebyo. Nga ndi meeya mupange ery'ennaku 10 ezigenda okusookera ddala ngenda kuteeka special desk mu ofisi ya meeya okusobola okuyamba ku bantu okwekubira enduulu eri ekkooti eyateekebwawo KCCA, Lord Mayor gye yateekawo mu tteeka lya KCCA ekola ku nsonga z'abatamatidde emisolo. Abantu bangi abateekeddwako emisolo egy'ejjingirizi nga tebasobola kwekubira nduulu kubanga ekkooti eyo mu mateeka ekulirwa munnamateeka. Naye abantu ababinikiddwako emisolo abamu tebasobola kuwandiika, abalala tebasobola kusoma. Beetaaga omukulembeze asobola okubayambako ne bateekateeka fayiro okusobola okwekubira enduulu. Enkola gye bayitamu okwaseesinga emisolo mingi nkyamu. Abantu abali mu mabanja agabasenkenyezza abeevuddemu ne bateekawo bu bizinesi nga bu bizinesi bagenze mu looni mu banka mu bamanerenda, assessment z'emisolo tezikonsidaringa kizibu. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Okola enteekateeka eyamba okuva mu bwa bulooka tukole obukulembeze kyekikulu. Kubanga obukulembeze obusinga ku local council nga neyeewakuba neyeerubaga mweri. Abantu balowooza nti bwe babalonda omulimu gwabwe kugenda kutuuka babulooka b'ebibiina byabwe, babulooka ba special interest endala. Tulowooza nti olina kuwa bukulembeze na buweereza abantu na buli gy'okola kozesa bwongo obwenkanya n'amazima. Ekyo Honorable Kasibante, a great legislator, omusomesa omutendeke, civic leader, ate omuntu ategedde obulumi bw'abantu aba bulijjo abeerubaga agenda gukolera ddala waggulu. Ng'alina MP bamukaaku, ng'alina MP wa Lubaga North. Eno Lubaga North yo twaki ate bakansala betusunsudde ddala ku muti n'abalala betukolagana nabo ne ku masimu betusunsudde. Si bano abagenda ogenda mu kanso balandiko batwala Galuga, balandiko batwala eno basobole okumanya ekyokukola bakyankwaza. Bano betuleese ba bwongo. Abaduke buddusi kuba birimu dokita emitisawa yabikolwa bananga bavubuka mu gete wansi bali bubi nnyo. Mwebaza nnyo Jemeddamulira n'Ejaima Kuteesa, mwebale nnyo byonna byemutukoledde ddala wansi, mwebale tubeereramu. Sina bingi byabagamba, just kino lunaku lwe olw'okulonda kukoma akalulu ka pulezidenti nga tuli solid nnyo ketusookerako. Akalulu ka pulezidenti banange tugenda bba bakambwe nnyo. Mugendo olaba obukambwe bwaffe ku luno muve mu biri ebyalulu kuba kati akalulu kadda wansi mu ggeto ddala NRM wansi mu ggeto fe abagirina